Emirambo gya bbomu gyeyongedde. Kenya eri ku bunkenke bw'otulabanga alipoota ebanjibwa. Essaawa zibaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asimye okulabikako eri Obuganda ku lw'omukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 29 ng'aggulawo empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ez'omulundi ogw'17 ku kisaawe kya Fufa Technical Center Njeru mu ssaza Kyaggwe. Masomoji yasimye empaka ez'omwaka guno zitambulire ku mulamu ogw'okulwanyisa Mukenenya mu bantu be. Omumyuka owokubiri wa Katikkiro wa Buganda era omuwanika w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Robert Wagwansibirwa bw'abadde atongoza empaka zino ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange Mengo yeeyanziza nnyo Ssemunywa olw'okutandikawo empaka zino eziyambye nnyo okugatta abantu be. Nina essanyu lingi nnyo okutegeeza mwe mwenna abali wano tennyinimu Ssaabasajja Kabaka asiimye ababikeko eri Obuganda nga 2 ku lw'omukaaga luno okuggulawo empaka zino n'omupiira ogenda okutandikibwako wakati wa Kyaddondo ne Gomba. Empaka z'omupiira ogw'amasaza bazoogeddeko nnyo, zijjayo ebintu bingi nnyo mu Bwakabaka buno ne mu Uganda ne mu nsi yonna. Ekimu ku byenkizo kwe kuba nti guleetawo okutabagana okw'amaanyi wakati w'abantu abawangaalira mu Buganda n'okusukkawo. Ebyokuzuula talanta abantu ne beeyongerayo n'abantu ofuna emirimu mu nteekateeka eno, ebyo nabyo bibaddewo era bikyaliwo. Omwaka guno empaka z'omupiira zino waliwo ebintu ebigenda okwesibwako ebikulu. Ssaabasajja yasiima era n'atulagira nti ate twongeremu nnyo n'ebirungo omwaka guno, ffe naddala abasajja nga tutaasa obulamu bw'abaana abawala okufuna obulwadde obwa siriimu. Ekitiibwa Wagwansibirwa era asinzidde ku mukolo ogwo n'asaba gavumenti eve mu by'okwogera obwogezi ku bbomu ezitulika mu ggwanga ensangi zino, naye esalire ekizibu eky'amagezi n'okuzuula abatemu bennyini abatadde eggwanga ku bunkenke. Tujja kudda mu mbeera ennyanja emmira okola ki, atakulekera nayo tokola ki, tujja kuwolera eggwanga. Naye ffe ng'abantu ba Ssaabasajja tufube okukubiriza abantu be tusobola okwogera nabo obusungu bukkakkane, tutebuke abalabe bonna abasobola otutusaako obulabe. Tusaba gavumenti eya Uganda eya wakati ey'e Kampala eyongeremu amaanyi ku bigambo enkumu byeyogera nga bwegenda okukwata okumalawo okuggyawo, eyongeremu amaanyi mu bikolwa ku bigambo enkulu byeyogera okulabanga okutilimbula abantu bannansi gafula bwe kuti kukoma era kuggwawo. Minisita w'ebyemizannyo abavubuka n'ensonga z'okwewummuza ow'ekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu akasizza Obuganda nti Obwakabaka bweteefuteefu okwongera okutumbula omutindo gw'empaka zino era ne yeebaza nnyo bannamukagwe abavujjira empaka zino. Njagala okutuusa okuwera kwange ku lwa minisitule eno, ku lwa ttiimu eno yonna, titujja kukola kyonna ekisoboka mu kusoomoozebwa ne bwe kunaba kuweddewo okutambula nammwe okulaba nti ebintu bino byonna bitambula. Obwakabaka bwammwe buno oba Obwakabaka bweffe buno bassebo ne bannyabo, ebintu byonna ebizimbibwa bizimbibwa n'ekigendererwa ekinene nga Kabaka waffe atunuulira abantu be si kunyumirwa bunyumirwa mizannyo gino gyokka, naye okugikozesa okukyusa obulamu bw'abantu be. Ne bwe mutandika okulaba amakampuni gano amanene nga Centenary nga Airtel oba ebitongole biri ku ddaala ly'ensi yonna nga UNAIDS nga biyingidde tournament eno, kitegeeza nti tugenda tuseeseetuka ogenda mu tournament ensukkulumu. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya empaka zino Sulaiman Ssejjenga agambye nti newankubadde omwaka oguwedde waaliwo okusoomoozebwa okw'ekirwadde ki COVID-19 naye bingi ebyatuukibwako era basuubira n'omwaka guno baakubongerako. Omwaka oguwedde tulina bingi bye twafunamu mu kuteekateeka empaka mu mbeera eno ey'omuggalo wakati mu buzibu bonna bonna bwe twayitamu. Mu bimu bye twatuukako mu mwaka oguwedde empiira gyonna gyaweerezebwa butereevu ku BBS Telefina era ne ziweerezebwa ne ku CBS Radio, buli mupiira ogwasambibwa. Era mu ngeri y'emu
kyatuyamba okulabisa abazannyi bangi. Guno gwe mwaka gwe twasooka okujja abazannyi abangi bafulumya mu mpaka nga beeyongeddeyo mu mpaka endala 15. Ku mukolo guno abavujjiriza abakulu ab'empaka zino aba Airtel Uganda bawaddeyo cheeki ya bukadde 65 okuddukanya empaka. Obwakabaka buwadde ttiimu zonna ez'amasaza 18 emipiira 5 yattako emijoozi seti 2 buli ttiimu, obukadde bw'essiringi za Uganda 4 buli ttiimu n'ebirala byonna okutandikirako. Gomba yegenda okuggulawo empaka zino ng'ettunka ne Kyaddondo mu maaso g'empologoma. Omuwendo gw'abantu abattiddwa bbomu ezaakubye mu Kampala eggulo gulinnye. Omuntu omulala omu bw'afudde leero era kaakano emirambo giweze 7. Ebitongole ebikuumaddembe bizudde amannya g'abantu abafiiridde mu bulumbaganyi bwa bbomu 2 ezaakubiddwa mu Kampala ku kitebe kya poliisi ekikulu mu Kampala ekya CPS ne ku Parliamentary Avenue. Abantu ababulijjo 3 bafiiridde mu bulumbaganyi obwo kuliko omupoliisi Kungu Amos, Basibe Ismail ne Christopher Sande yafiiridde ku Parliamentary Avenue. Kitegeezeddwa nti abakugu bamaliriza okuggyayo ebisigalira by'abamu ku bagenzi era bitwaliddwa okuggibwako endagabutonde. Mu ngeri emu poliisi ng'eyambibwako ebitongole ebirala mu kunoonyereza esazeewo okutegulawo emmotoka zonna ezaakubiddwa bbomu ne pikipiki ezaakozeseddwa abatemu zigenda kutwalibwa ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulu zeekebejjebwe n'okuggyako obujulizi obulala bye bayambe mu kunoonyereza. Ab'enganda z'abaakoseddwa 37 bazuuse, 27 basirikale so nga 10 bantu ba bulijjo. Abasirikale ba poliisi 19 basiibuddwa okuva mu malwaliro ag'enjawulo gye batwaliddwa n'abantu ba bulijjo 5 basiibuddwa kyokka 13 ku baakoseddwa bakyali ku ndiri. Newankubadde akabinja k'abajambula ka Islamic State keewaanye ku bulumbaganyi obwo, poliisi naye ekyakalambidde nti bwakoleddwa ba ADF era erabudde bannansi nti wakyayinza okubayo obulumbaganyi obusingako ku buno nti era balina okuba obulindaala. Omwogezi wa poliisi Fred Yenanga ategeeza bannamawulire nti bakola ekisoboka kyonna okutereeza embeera. Tweyongera okwaza n'okukozesa embwa zaffe eziwunyiriza bbomu mu bizimbe byonna ebyetoolodde CPS awamu n'ebizimbe ebiriraanye Parliamentary Avenue. Kino twakikoze kubanga enkola y'abatujju ne bano balumira mwoyo. Bwe baba bateze bbomu oba nga batulisizza bbomu mu kifo ekimu, wabeerawo bbomu endala ze babeera nga bazizise. Poliisi ekakasizza ab'enganda z'abantu abakoseddwa nti akubalira era ne bagumya nnyo mu mbeera eno ey'obuyinike. Tugenda kuteekamu amaanyi mu operations zetwakoze zabadde successful, naye nga mu kiseera kino tetusobola kuvaayo kutegeeza bannayuganda wawe tutuuse mu kunoonyereza okwo, naye nga twagala okukakasa famire z'abana abagenzi nti abantu abali emabega w'ekikolwa kino newankubadde bano balumira mwoyo beetulisizza ne balufiiramu, naye nga waliwo ababatuma, waliwo abo abeenyigira mu kubawandiisa n'okubatendeka. Mu ngeri emu abantu 21 abaakoseddwa eggulo basiibuddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago kwa 35 abaatwaliddwayo. Kitegeerese nti era omuntu omu omulala akasiddwa nti afudde nga bwe gutyo omuwendo gw'abaakafa gulinnye baweze 7. David Nwamanya avunaanyizibwa ku by'emirimu mu ddwaliro ekkulu e Mulago agambye nti abalwadde 21 basiibuddwa leero nga mu kifo ebajjanjabira abayi esigaddeyo 2 ku abo 7 abaatwaliddwayo eggulo ng'embeera yaabwe mbi nnyo. Twafunye abalwadde 35 naye eky'omukisa omulungi nti abasinga bonna twabakozeeko ate ne tusobola okubasiibula. Ate n'abalala okujja kwa 2 tebali mu mbeera mbi era tusuubira nti omubanga tono tujja kuba tusobola okubasiibula. Ng'ebyo bikyali bityo ku muliraano Kenya, gavumenti yabo olwawulidde emitawaana egyagudde ku Uganda etandikiddewo okumyumyula ebyokwerinda si kulwa nga bagwa ku nnabe y'omu. Omwogezi wa gavumenti ya Kenya Cyrus Oguna agambye nti bayungudde amagye bagatadde ku nsalo n'ebifo ebisinga eby'enkizo mu ngeri emu gavumenti etandise okunga bannansi okubeera obulindaala. Ng'ogyeko obulumbaganyi obwakoleddwa ku Uganda nnaku 3 eziyise Kenya, waliwo abasibe 3 abaali bateeberezebwa okuba n'akakwate ku batujju abaatolose mu kkomera erisinga okuumibwa obutiribiri ku nkingizi z'ekibuga ekikulu Nairobi. Ekyabatujju okumenya ekkomera kyanyizza nnyo omukulembeze wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta era kaakana wabadde akudde amakomera e Kenya Wycliffe Ogaro amunaabidde mu maaso n'amugoba n'alagira ebitongole ebikuumaddembe bive mu kusaaga bikozese obusobozi bwonna abakambwe abo babayigge babakwate. Gavumenti etaddewo n'ekirabo kya $1 emitwalo egikundukiriza mu 18 eri omuntu yenna n'abawa amawulire aganaabayamba okukwata bakanywa musaayi. Kenya
okwawukanawo katono ne Uganda erudde ng'eyigganyizibwa abatujju ng'ebiseera ebisinga obungi abakambwe ab'ekiwayi kya Al-Shabaab batera okusala ensalo okuva e Somalia ne beesogga Kenya. Bino byonna bwe bijjidde nga minisita wa America ow'ensonga z'ebweru Antony Blinken yatakawadde Kenya gy'agenze ku bugenya obutongole okuteesaamu ne President Uhuru Kenyatta ku by'okwerinda eby'ettundutundu ery'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa. Obwakabaka bwa Buganda busse omukago n'ekibiina kya Institute of Rural Education and Development ne Rotary Club ya Kampala Daybreak ne bakaanya okuzimba amasomero g'abaana abato mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Enkolagana eno eteekeddwako omukono wano ku Bulange Mengo era omukago guno bagenda kusooka kuzimba ekifo ekimu mu ssaza kya Ddondo ne Bulemeezi. Mukubiriza olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Lwagamugumbule agambye nti obwakabaka butunuulidde nnyo emiti emito okuzimba Obuganda obw'enkya nga n'olwekyo tebateekeddwa kulekebwa mabega mu byenjigiriza. Ensi teyinza kukulaakulana nga terina baana basomye. Tukitegedde bulungi nti abaana batasomye naddala abo abataayaaya balina obuzibu bungi nnyo bwe bakola ku ggwanga ku nkula yaalyo n'okusobozesa abantu abamu okuvaako obuvune. Kitegeeza nti tusomese abaana tusobole okutumbula eggwanga. Olunaku olwaleero tubadde tuteekako omukono ku ndagaano ey'okutegeeragana mu ngeri gye tuyinza okutumbula ebyokuyiga eby'abaana abato. Minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka ow'ekitiibwa Dr. Prosperous Nankindu Kavuma yeebazizza nnyo bannamukago abawagidde enteekateeka eno. Twagala okwebaza Rotary olw'enkolagana ennungi gye tuyina era yatuwaliriza okulaba nti tugenda mu maaso n'okukola endagaano. Ssebo Katikkiro sirina kubuusabuusa nti omulimu tujja kugukola kubanga abantu be tuli nabo wano bantu bakozi ate bamalirivu. Ssenkulu wa Institute of Rural Education and Development Mary Virgil agambye nti enteekateeka eno baginamu essuubi nti yakuyamba nnyo emiti emito. This learning has an impact on less repeating classes, higher education achievements and commitment in early adolescence, lower rates of dropouts, lesser teenage pregnancies. District Governor owakenda mu 13 Dr. Mike Sebalu agambye nti enkulaakulana y'ensi yeesigama nnyo ku miti emito ate nga bangi tebafiibwako mu kiseera kino olwo n'abangi abasinga obungi ne basanga okusomoozebwa okw'amaanyi eyo mu maaso. Ate ng'eggwanga lyonna embeera yaalyo n'enkulaakulana yaalyo yeesigama ku musingi abaana gwe bafuna nga bakyali bato ne basobola okukuzibwa mu mbeera esobozesa okubeera mu bulamu obw'obuvunaanyizibwa. N'olwekyo amasomero gano agatandikirwako mu nkola yaffe y'ebyenjigiriza gabadde galekeddwa nnyo mu mikono gy'abantu aba bulijjo. Gavumenti abadde tegatambuliddeeko nnyo. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Cortez Mouth Freshener. Onywedde sigala, mwenge oba owunyaakamwa, olidde galiki, wakava ku mmere oba ogenda kusisinkana mwagalwawo. Fuuyira Cortez mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna. Ali mu supermarket ne pharmacy zonna. Cortez Mouth Freshener. Nga balina langi ya Global Paints, langi esinga okunyiriza mu bika eby'enjawulo ate nga tekaddiwa. Wamu ne Everready Concentrate Feeds, ekirungo ekikuza amangu n'okugejjesa enkoko ez'ennyama n'ez'amagi. Kuba ku ssimu 0759 31 47. Buli muntu alina eddembe okwetaaya nga munnamateeka Anthony Wameri bw'annyonnyola. Teriweebwa gavumenti oba ggwanga size ezikuweereka tugeze eddembe ly'okwetaaya. Eddembe ly'okwetaaya likuweebwa lwakuba oli muntu oluzaalibwa eddembe eryo obeera nalyo. Kati kiba kitegeeza nti amateeka kye gakola oba kooti kye zikola kwe kukakasa nti zikuuma ne zitumbula eddembe eryo. Nti etteeka bwe ligamba nti olina eddembe okwegatta n'abalala, freedom of association, liba teritegeeza nti etteeka eryo lye likuwadde eddembe eryo, naye liba lisabusa sira ku fakiti nti olina eddembe eryo.
Bannamateeka bamwoyo gwa ggwanga abalwanisi b'eddembe ly'obuntu nga bayita mu kibiina kyabwe ki Network for Public Interest Lawyers NETPL bongedde okukazaakaza gavumenti yakuno ebeeko kyennyonnyola bannayuganda ku bantu be battisa amasasi omwaka omulamba oguyise abantu be beesulamu jjulume nga bawakanya ekyokukwata omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannamateeka bano boogedde kati nti ekyaliwo lyali ttemu lyennyini naye kyewuunyisa nti okuva olwo gavumenti yasirikira ddala bekyekkerere kye newankubadde amaloboozi gakyayita nga gabanja alivoota ku ebyo ebyaliwo. Arthur Musoke omukwanaganya w'emirimu gya NETPL agambye nti kyewuunyisa nnyo okulaba nti gavumenti ekyekutyera bwekutyezi ku nsonga y'abannayuganda 50 n'omusobyo be battira mu kinyolankota ekyo. Nsereko era alabudde ku nkolezeewo mu bitongole ebikuumaddembe ensangi zino ey'okutanga obusa abantu be bateebereza obuteebereza ku misango egimu mu kifo ky'okubaayo mu mikono gy'amateeka. Nga bannayuganda kitweraliikiriza okulaba nti abantu abasuubirizibwa okuba nga bazizza emisango bakubibwa amasasi ne bafa. Ekibuuzo kiri nti tulifuna ddi oludwa lwa sitore yaabwe nga ddala nti tetubawadde kakisa kutuuka mu kkooti kwewozaako. Poliisi tetuganye eweebwa obuyinza okukozesa amaanyi naye mu kigero ne bwe tunaawulira nti buli asuubirizibwa okuba akubiddwa amasasi ekivaamu kufa. N'olwekyo poliisi eddiririzeemu ku ngeri gyekozesaamu emmundu n'amasasi bwe kituuka ku bantu abateeberezebwa. Mu ngeri embavumiridde nnyo abakozi ba gavumenti omuli ba RDC n'abakulu mu poliisi abatandise okulemesa bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya okwogerera ku mpewo z'eggwanga kye bagambye nti kikontana n'ennono ez'enfuga eya demokrasiya. Bannamateeka bano bakoowodde ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka, minisita w'ensonga z'omunda Kahindo Tafire ne minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mire Babalanda bakome ku bantu baabwe abo. Wiiki ewedde omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi poliisi ng'erimu ne ba RDC bamulemesezza okwogerera ku mikutu gya rediyo egimu Embaale ne Lira. Minisitule y'ebyobulamu esambaza ebibadde bitandise okuyitingana nti erina enteekateeka y'okusasuza abantu okwegema COVID-19. Abakulu bakikkaatiriza nti okugema kujja kuba kwa bwereere mu ggwanga lyonna ebbanga lyonna. Olwaleero omubaka wa pulezidenti mu kibuga ekikulu Kampala Hudu Hussein ategeeza bannamawulire mu Kampala nti abantu abatafeeyo okwegemesa mwaka guno beeteeketeeke okukwata mu nsawo zaabwe kubanga okugema bajja kusasulira okutandika n'omwaka ogujja. Okwegemesa kuno okugenda mu maaso okw'obwereere okwa gavumenti kugenda kukomekereza nga 3 Desemba omwaka guno. Ekyo kitegeeza ki nti omwaka ogujja nga 1 January okweyongerayo bonna abo missing out okwegemesa kitegeeza ogenda kusasula ssente. Njagala bategeeza nti vaccination centers mu Kampala wano wonna ziweereddwa obukuumi kubanga jjo twakizudde nti abantu bafe abamu ku bino ebyaguddewo baatidde. Wabula omutesitesi omukulu minisita w'ebyobulamu Dr. Diana Kanzira atwine bino abijunguludde agambye nti gavumenti terewoozanga nako kusasuza muntu yenna. Tuwuliddeko nti RCC yakoze statement eyo tetunaba kusoogerako nga gavumenti naye kitwagala okukkaatiriza eddagala lye tulina lyabwereere tetukkiriza muntu yenna okusaba ssente omuntu yonna okusobola okugemebwa. Tubasaba singa kisobose abantu bonna ne mwegemesa kati kubanga obulwadde bujja mu kiraba ekiri mu Europe ng'ate beegemesa bonna ekikyuseeko lwakuba nti abantu batono abagenze mu ICU naye ng'abantu beeyongedde okulwala. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Omwami wa Kabaka atwala essaza Mawokota Kayima Gabriel Kabonge atongozza olukiiko olugenda okuddukanya ttiimu y'essaza Mawokota mu mpaka z'amasaza ez'omwaka guno ezitandika nga 2 omwezi guno mu kisaawe ekya Fufa Technical Center Enjeru. Olukiiko luno lutongozeddwa ku mbuga y'essaza e Butoolo era abalondeddwa ye muyima wa ttiimu eyo Dr. Lawrence Mulindwa, Ssentebe Kavuma Ronald amyukibwa Dr. Sekandi Joseph, team manager Yohana Susan Nakawuki, ow'ebyekikugu ye Kiyingi Swaibu, omuwandiisi Innocent Ahimbisibwe, omutendesi wa ttiimu ya Richard Malinga nga wakumyukibwa Tone Katamba.
team manager Susan Nakawucha agambye nti ku mulundi guno Mawokota yeetesitese bulungi okusinga omwaka oguwedde n'akunga bannamawokota okuvujjirira ttiimu yaabwe. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Bannansi ba Sudan bongedde okussa akazita akanene ku munnamagye yawambye obuyinza Gen Abdel Fattah Abdul-Burhan bwe beeyiye ku nguudo mu kwekalakasa kula amalungi baagala bannamagye bave mu entebe bagiddiza abantu ba bulijjo. Okwekalakasa olwaleero kubadde ku Andasi kuyindidde mu bibuga eby'enkizo 3 ekibuga ekikulu Khartoum, Omdurman ne Bahuri, era amagye gawandagazza amasasi n'omuko ogubalagala mu beekalakasa okubagumbulula. Abasawo ab'ekibiina mu kibiina kyabwe ekibatwala balangiridde nti olwaleero abantu 11 battiddwa mu kwekalakaasa okwo, waliwo n'abalala bangi abafunye ebisago wakati mu dduka. Abakulembeddemu okwekalakaasa bagambye nti abantu bakujjumbidde nnyo songa ne mu nnaku eziddako basuubira abalala 10 okubeegattako ng'olwaleero baagadde okukuza olunaku olwali lutegekeddwa amagye okuwaayo obuyinza eri abantu ba bulijjo. Olwaleero mbeekalakaasi mbaddemu abaana abato abawererako ddala n'abakyala, era kitegeezeddwa nti ab'ebyokwerinda bafubye nga bwe basobola okubaziyiza okugenda ku nguudo naye ng'amatu balinga baapakiddemu ebisaaniiko. Abamanyi ebifo e Sudaani bagamba nti embeera yaabwe nkenke nnyo lwa nsonga nti bannamagye abali mu buyinza bamalirivu era beeteefuteefu okutta, kyokka n'abeekalakaasi beewera nti oba kufa bajja kufa baggweewo nga balwanirira ensi yaabwe. Jevuddeko Gen Abdel Fattah Burhan yerangirira ku bukulembeze okwongera okulaga ensi nti tasiika binyomo era ebyokuwa abantu ba bulijjo obuyinza agamba nti bakifuuwe mu ng'ombe. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye okulabikako eri Obuganda ku lw'omukaaga luno ng'ennaku z'omwezi 2 aggulawo empaka z'amasaza ga Buganda ez'omupiira ogw'ebigere ez'omulundi ogw'17 ku kisaawe enjeru mu Kyaggwe. Omuwendo gw'abantu abattiddwa bbomu ezaakubye mu Kampala eggulo ogulinnye, omuntu omulala afudde leero era kakana emirambo giweze 7. Ku muliraano Kenya gavumenti yaabwe oluwulidde emitawaana egyagudde Uganda etandikiddewo okumyumyula ebyokwerinda oluvannyuma lw'abasajja abasibe 3 abadde bateeberezebwa okubeera abatujju okutoloka mu kkomera mu ggwanga eryo. Bannamateeka abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu nga bayita mu kibiina kyabwe ekya NetPil bongedde okukazaakaza gavumenti yaku n'ebeeko kyannyonnyola bannayuganda ku bantu be battisa amasasi omwaka oguwedde, abantu bwe beesuula mu jjulume ne beekalakaasa nga bawakanya okukwatibwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bannaffe ge mawulire ekiro kya leero agundegunde maaso moogi.